n'agabira n'abagamba nti mutoole mulye guno gwe mubiri gwange oguweereddwayo olwammwe olw'endagaano empya era mukikolanga olw'okunzijukira. Kitaffe tukwebaza olw'omugaati guno gwe bagenda okulya, bwe tugenda okulya tusabe omukisa tuule ku ffe, omugaati gufuuke emmere ennamu mu bulamu bwaffe. Linnya lya Yesu. Amen. Batoola omugaati. Era bwe baamala okulya Yesu Kristo n'asitula ekikompe ne yeebaza n'abagabira n'abagamba nti munywe guno gwe musaayi gwange oguliddawo oguliyiika ku lwammwe era lw'endagaano empya era kino mukikolanga olw'okunzijukira. Ne batoola ne banywa. Kitaffe tukwebaza olwaleero n'omusaayi gw'omwenda omungi ogwayiika ku lwaffe, era tukwebaza n'omubiri gwe wawaayo ffe tusobole okubeera abalamu. Abantu bano bagulidde n'omusaayi gwe bagunywedde. Tukwebaza obulamu era tukwebaza olw'ekitiibwa ky'otutuusizaako olwaleero. Erinnya lyo ligulumizibwe mu linnya erya Yesu. Amen. Bagenda kututeera mu oluyimba abagole baffe nga bagenda okukyeza bakirire kati olwaleero bali omwami n'omukyala. Tugume.
Okay, thank you so much. Yeah, we have some delegates today. This my no delegates today. That's how we kind of today. Yeah, those are getting number 4. Thank you so much. Thank you very much. Okay. We are going to ask Mr. Tukume Ambrose to see wife. Come on, Lord. You could be that way. So, we want to thank God for this day of Tukume. Why everything happens in such a way? Tukume is a minister. He's a political minister, especially the last years. Day and night, no time, evening. He was always on the crusade. Sister of Ambrose, Sister Monica. Ambrose is always working. It's a good thing. It's chosen. More than praise God. This 10 years, God has given us. Men of God have come to witness the Lord. Praise God. Pastor Patrick, so happy to see you. Been waiting for you. Today, Pastor Jessica, we are happy to see you. Praise God. In the humbleness and grace, I ask everyone to stand on your feet. We are highly blessed. This is the first time. Liberty Worship Center. Pastor Robert Kayanja. Mama Jessica Kayanja. I was wondering, I'm going forward, that the great man is here. Glory of God. Allow me to walk Pastor Robert. Now let's give a lot of good. Us away. Let us be seated. Women, husband and wife to women. Pastor the people have come to witness of this function. Last week. And Pastor said last week, she says the wedding of Brother Ambrose. Have a lot of weddings. And then we also have to come and witness Sumba Thomas Kula Yawo, he was good. Pastor Thomas was very wonderful, very great. But you know, Ambrose has served. the Ambrose away as you know, the son. It is God knows how we want to is being attacked.
wedding. naye yali ku channel 44. Simba zonna naye babawa embaka. The weddings Tolaba nti erina obujulizi. that you see as a testimony. Ne mu balokole embaka bwe ziti ennungi zibaayo. Mwebale kujuma. Bwe tukubye tukulire naye banini. We just together with you. And may God bless you. This ministry is there so much. Thank you for raising us. Thank you for raising us. Decision in It's such a decision. Not those came as a young man who was able to come out. Speaking to certain lady, the son was mad at him. Because the young man and the wife, as I see those young men at the same age, and this is what we do. We raise people. They become important. Street, Others from street. Others, when they come, they run. But when we started salvation, people were talking about that that will ever do that thing like this. Concluded that we have a bias. But the story changes. Come on, they have done a good work. They're raising people. If you don't see it where you are, what is what's happening? Those people are talking and singing. They talk. They have time. If you don't have time, you may work. And then cathedral is and God bless you. Ambrose, I have 3 words. It says, Kayanja said the 3 issues. That every problem comes to eat a piece of chicken from the other. And you buy it in house. That's not what it was. 3 things. If anyone observes your marriage will be successful. Number 1, disorder. Infidelity. Infidelity. Ekigambo fidelity bakikozesa mu banka. They never use it in the bank. Banka bw'ebeera ng'eri insolvent oba ng'eri it's not a fidelity bank. Kitegeeza tojja gyesiga n'essente zo z'oteekayo bajja zikubirayo kati obwesigu bwagenda bukendeera. Obwesigu bwagenda bukendeera mu bantu, gavumenti, ekintu ky'olaba si bwe kiri naye obufungo bulungi era abantu babiri omwami n'omukyala kati bwe munaabeera n'obwesigwa si mu byabufungo byokka naye ne byomukola ne mu ssente ze muba mufunye aze maani yonagenda okufana obeera olina okugiyiyizaama olina okuyiyizaama akati abaga kajja mu Eden Eva bwe yatandika okuyiyizaama n'agenda anoonya emmere abantu bakitunuulira omusooka gwajja okubeera olufalansa n'oluzungu Eva n'akyamuka nedda emmere yali ebuze emmere yali ebuze olijja okubeerawo bayibuli egamba nti Katonda yali n'abaleka mu lusuku n'agenda yakomawo kawungeezi naye akabanga bayibuli obudde bwa Katonda essaawa 6 zokka eri Katonda giyinza okuba nga gyalinga myaka kubanga olunaku lumu eri Katonda myaka 1000 kakati essaawa 6 ziba myaka giyinza okuba nga gyalinga myaka 20 bali mu lusuku
in the garden. They had left everything. The presence of God is mine. The famine will come. And it was famine. Even so we are not starting here. We are starting devising. But when the drink was and they give you more wisdom. The question of Eve said, you will be like God. Eve said, so constant presence of the Lord. Physical, spiritual, everywhere. The presence of God is what works. It was even when I brought food. And what started from there? Era Satani n'akimanya nti ku by'okulya kwagenda okubayita ne Yesu yajjuma mu nsi yamukebera ekisooka ekikemu kyali Setaani akimanyi naye Mukama yagamba tomutabe na mulamu n'emmere wabula na buli kijja kuliyetinga emmere ensonga ey'okubiri ereeta obuzibu mu bintu byonna ebyemikwano ebikwano ekitumanyiddde abantu bakumanyi Fiona, people are your friends. Some people are good. Others don't wish you good. They're not good. The in-laws are also there. Including but now you get Fiona. The problem we have. We attach to the people we live. They bring a lot of pressure. We're ministers. And if it wasn't, passengers complained to if there was passengers and she have God, she would have failed. Because we put them in the fridge. And they also fasting and prayer to break the fast of the day. So, a lot of things bring pressure in the home. And they said the wife is very hard. But she came in the home. Opposes to leave. The in-laws, they have a lot of pressure. They put on the home. They say, you go to the you go home. And your in-laws. Today I just said, don't go there. After 1 year, don't go. You bring a leave it here. Bring a leave it in the door. You have the transport because the fuel prices are high. You bring a leave and you go back to the transport. Mama Bangros, aunties, Bangros against it. Another reason is poverty. Where they believe in prosperity, through sins, through ministry, through giving. So it's not wasn't like this. We started there for and people are praying. And
coming here, the church uses the wooden structure. You could not know that it was there. But God, by the seeds, by prayer, I commit you. You're a woman. You're a woman. Naturally, and women are not but the truth of the matter is, thank you for because it is so the faith is possible. What is living by? And then you deduct the tithe. Because they want God so much. And then you deduct the because we have having children. People accuse us false. But God give us the because we don't believe in this is one thing for you to believe. Amen. This we are going to give those who are not married and you are here, you stand up on your feet. If you're interested, you want to get married. The husband has never waited in a holy man. They are wobbly and those who know to marry get your seeds are beginning from you. Get one of your seeds and come and say, we are coming back here. We will be coming to attend your wedding. I want this man to take a seat. Yes. Amen. Amen. God is good. Congratulations. Those are getting something. I'm not going to offer prayer for them. I want to you don't know things. The boyfriend is here and he's looking around. You cannot give a wisdom. Okay, you still see it. Bring your seeds. Continue the basket. And we thank God for may God lead for you. For you, all of your married. Oh, this one's up. God bless you.
ensigo gy'osize egenda kukubinamu ebirungi nabona nakyo kigo kiriwa mu linnya lya Yesu obakubire mu mukama mulungi mukama mulungi amiina katonda ow'ekisa katonda ow'amaanyi katonda ow'obuyinza mu linnya lya Yesu amiina kati nammwe omusajja otunulidde Fiona Ambrose bayingidde wano balabika bulungi mu makago temubangamu abaana tebafumbirwa abaana tebawasa nga nawe ogamba bannange ki ekyakwewansi oyagala abanawo bafumbirwe oba bawase nawe kwata ensigo oyimirire wano omusabire mu linnya lya Yesu embaga omwaka guno zijja mu maka eyaloga n'asirika n'akola okubikusula mu linnya lya Yesu nawe kwata ensigo gyongerete tusaba embaga ejja mu makaago embaga ejja mu makaago embaga ejja mu makaago amagonja banaana they will see us as a focus and what it produces. abazadde bano bagalira abaana baabwe bafumbirwe abaana baabwe bakulaakulane abaana baabwe bagaggawale mukama bawa omukisa abatannaba kufuna babatwala babafune mu linnya erya Yesu weebale nnyo mukama weebale nnyo Yesu weebale nnyo katonda waffe weebale mukama abazadde bano bawe essanyu nabo baleeta abaana baabwe nga babakutte mu mikono mu linnya erya Yesu amiina obira Yesu Kristo omubaleza kama mulungi akati nafa abawe namwe abalaba ku TV sente zo ziwereze ku kyama 44 mu linnya lya Yesu enamba kweri enamba eyo kweri ya kyama 44 ziwereza nawe ensigo yo toviiramu awo mu linnya lya Yesu mukama akuzimbira amayumba mukama abawa obugagga mukama bakulaakulanye mukama batwale ku ddaala eddala ye katonda azimba amakolero ye katonda azimba factory ye katonda azimba abazimbire azimbira abalokole olinnya lya Yesu mubira Yesu Kristo mukaleza amaani amiina ababina abaana abatalina baana mu linnya lya Yesu amiina kati n'amakanya gakwayo takwata ku kyakugagga namwe abayimbi n'oyimba saavisi n'ogimala n'oviiramu awo kati namba yakala okwebaza njakwebaza oli mukwano gwa Ambrose oli mukwano gwa Fiona abalabuli ba Luganda jangu weebaze omanyi buli mpaka lwebaabo wabaawo ekikutuka ekibali kikutuka abantu bange bambala ku ngatto empya bambala ku ngoye empya ng'embaga ebaddemu bayokya enviiri ezisigaddewo ne zisiriira nawe jangu weebaze tulina katonda w'amaanyi obugagga n'emirembe byeyongere weebale nnyo mukama tukwebaza tukwebaza olw'embaga eno erinnya lyo obutuukirivu byeyongere obwa Yesu Kristo mukama waffe amiina abo bakyajja okwebaza leeta ensigo n'oyo eyatandise China Kaisala ajja mu Uganda asigaleyo wamba abantu bananyini mu linnya lya Yesu Kristo simbire ku makulu gaffe wali wano katulokokanga oze ku mbaga kino mukama kibakoledde simanyamba olusibu yali afaanana ne Fiona yali afaanana naye Yesu laba bwabanyiriza kati kwatalokokanga naawe ekkiriza Yesu akolera ebyamagero ajje bulamu bwo afula ekitonde ekijja obwa Yesu Kristo mukama waffe weebale nnyo Yesu weebale nnyo mukama weebale nnyo katonda waffe mukama tusaba abatali balokole balokoke bakukkirize buli omu ddamu saala eno ayi mukama katonda wange katonda waffe tulokole tukyuse tuwonye tunaaze n'omusaayi gwo tunakutendereza tunakugulumiza obwa Yesu Kristo mukama waffe amiina obira Yesu Kristo mubaleza
Amen.